Wetwogerera okukyala kwa General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga lya Rwanda mu kibuga Kigali gye yasisinkanidde Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga eryo eyateekebwako omusango gw'okubeera ng'alina ky'amanyi ku bayeekera ba M23 agambibwa okuba nti yali emabega w'akabinja kano aka M23. Kakati mu nnaku nga bbiri eziyise General Muhoozi Kainerugaba yalinnye ekigere kye ttaka ly'eggwanga erya Rwanda era nga mu ggwanga erya Rwanda yasisinkaniddeyo abakungu ab'enjawulo nga kuliko ne Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda wabula nga guno si gwe gusoose. Paul Kagame yasisinkanako ku Paul Kagame ku General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko wabula ng'ensisinkana zino kigambibwa okuba nti baba bateesa oba baba boogera ku nsonga za byakwerinda mu regioni. Twogera ku region tutegeeza kye bayita Great Lakes Region ewali olutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali akabinja aka M23 akagenda mu maaso n'okuba nga kasaanyaawo emirembe katulugunya bannansi kakola ebikoloberero ebyekiyeekera nga n'ekitongole ky'amawanga amagatte kyakateekako envumbo nga ne Paul Kagame Rutagambwa n'amagye aga RDF Rwanda Defence Forces abateekako envumbo. Kakati omukulu General Muhoozi Kainerugaba ate ye gwagenze kugenda maaso n'okuba nga asisinkana ate era nga azze nga akyogera lunye tono anko we ekitaliiko kabuuza era yagenze n'omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda bano balabiddwa nako nga bazannya omuzannyo gw'ensero. Kakati wenjogerera ebibuuzo bitandise okugenda maaso n'okuba nga byeyongera oba kye bagamba nti Muhoozi is under scrutiny ku nsonga za anko we Paul Kagame Rutagambwa amanyiddwa okubeera emabega w'akabinja ka M23. Kakati wuliriza okugenda kwa Muhoozi Rwanda teyasoose kukulangirira wabula ate abaduumira amagye mu ggwanga lya Rwanda ate be baakulangiridde. The visit announced by Rwanda Defence Forces RDF will see Uganda's military commander hold discussions with the RDF High Command before meeting Rwanda President Paul Kagame, whom General Muhoozi Kainerugaba has often publicly referred to as his uncle. Nti okukyala kwa General Muhoozi Kainerugaba mu ggwanga lya Rwanda yasoose kulangirira wabula omu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga lya Rwanda be bavuddeyo ne balangirira era ne bategeeza nti agenda kusisinkana nabo bagenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo before nga tannaba kuba nga asisinkana gwazze ng'ayita anko we amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa era oluvannyuma bagenda mu maaso n'okuba nga basisinkana boogera ku nsonga mbu eza security ebyokwerinda wano mu region eya Great Lakes Region eyo nga mwe muli olutalo olumanyiddwa nga olwa M23 n'amagye g'eggwanga erya Congo. Kyokka nga abayeekera ba M23 bano bavujjirirwa Paul Kagame Rutagambwa kakati ebibuuzo ne bigenda maaso n'okuba nga bitandika okweyongera. General Muhoozi Kainerugaba okukyalira Paul Kagame Rutagambwa kino kitegeeza ki? Uliriza. Paul Kagame yategeeza dda gye buvuddeko nti abayeekera ba M23 ennamba esinga majority bava mu ggwanga lya Uganda nti era n'abaduumizi baabwe bava mu ggwanga lya Uganda nti era n'abamu ku balwanyi majority of the fighters bava mu ggwanga lya Uganda. Kakati ensisinkano yabadde wakati w'omukulembeze w'eggwanga lya Rwanda bwe bateekako envumbo enkya n'eggulu ng'eggwanga lye baliteekako akazito olw'okuvujjirira M23 n'okubeera ng'alina amagye ge mu ggwanga lya Congo yasisinkanye aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda nga ye jajje ng'alumiriza aba M23 gye bava nkugamba ebibuuzo byeyongedde. Paul Kagame Rutagambwa azze ng'alumiriza bano aba M23 bava mu ggwanga lya Uganda era majority of their fighters came from Uganda. General Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso n'okuba nga amukyalira Kagame nga kinazze ng'akirumiriza ku kamera emirundi egitali gumu. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here where we had held them in camps. To speak to them purportedly
to resolve their problems. Agamba abayekera ba M23 bamusibako matugambuzi kumuliisango era zaakiddiŋŋana. Agamba bano bava mu ggwanga lya Uganda. Eggwanga lya Uganda eririmu abamu ku bakungu be yasisinkanye, kuliko General Muhoozi Kainerugaba, kuliko omukulu w'ameddwanga Andrew Mwenda, oyo ye n'omulimu gwakola mu gavumenti ya NRM tegunnamanyika, naye yabaddeko era ku be baasisinkanye. Kyokka nga bano abayekera ba M23 okumanya baateekebwa dda mu kaseera k'akazigizigi, baateekebwa dda ku ntandaalo. Eggwanga lya Amerika olulabye bino livuddeyo ne lirabula ng'olukyala lwa General Muhoozi Kainerugaba lwakabaawo mu ggwanga lya Rwanda mu kibuga Kigali. Balabikiddeko mu bifaananyi awo bagenda maaso n'okuzannyamu ensero. Kakati babadde bakyali eyo mu ggwanga erya Rwanda, bagenda maaso n'okunyumirwamu akaseera ak'akazigizigi. Amerika n'egamba nti ne bajjukiza Paul Kagame mu kaseera ke kamu nti jjukira Zenga agamba M23 bava mu Uganda. Amerika n'emujjukiza ku ndagaano gye baateekako omukono era eggwanga lya Amerika lyabireese wakati mu bugenyi bwa General Muhoozi Kainerugaba ng'ali mu ggwanga eryo. Amerika we yakigundiddewo. We will not be afraid to hold accountable those who threaten peace in the Democratic Republic of Congo. Tugenda kuba tetujja kuyimirizaamu yadde okutya okulaba nga tuholdinga abantu bonna abali accountable ku bigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Baba bategeeza ggwanga lya Rwanda n'abaliri emabega oba n'abali emabega bw'akabinja aka M23. Kyokka ate jjukira owulidde abayekera ba M23 bakomandazi baabwe n'abamu ku bafighters oba abamu ku balwanyi abo abayeekera bava mu ggwanga lya Uganda okusinziira ku Paul Kagame akulembera eggwanga lya Rwanda eyasisinkanye mutabani we okono gwayita anko we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Yagenzeeyo ebibuuzo we byasinzidde negenda maaso n'okuba nga bigoberera nti eggwanga lya Amerika lyalabudde. Jjukira bano balina endagaano. Amerika n'eggwanga lya Rwanda wamu ne Paul Kagame n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo baasayininga endagaano ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa December omwaka gwa 2025 mu kye bayita Washington Peace Accords. Endagaano eno yali yakuzza mirembe mu ggwanga lya Congo, yakulaba nga Kagame alekerawo okuvujjirira akabinja ka M23 n'okujjayo amajeege mu ggwanga lya DRC. Congo erekerawo okuvujjirira akabinja kali ke twakugamba akagambibwa okuba nti kaagala kukomawo mu ggwanga lya Rwanda era nga kagambibwa okuba nti keekaaba Hutu abaddukira mu ggwanga lya Congo mbo abaagala okujja bakireiminga obuyinza obwa Juvenal Habyarimana yattibwa mu kabenje k'ennyonyi ekyavaako ekitta abantu. Kagame agamba bano abayeekera Congo ebayambako baagala kujja mu ggwanga lya Rwanda kunzika buyinza bwange, sisobola kukikkiriza. Era yagamba yensonga lwaki adeployinga mu ggwanga lya Congo. Kati mu lusisinkana luno eggwanga lya Amerika lyalagira buli omu agende maaso n'okukola ekikye. Paul Kagame ye n'aguguba n'asigazayo amajeege mu ggwanga lya Congo. Felix Tshisekedi ye nakkiriza kigambibwa okuba nti yatandika okudisaminga akabinja ako. Kati mu nsisinkana gye babaddemu babadde bakyali mu kunyumirwa ku nsero, babadde bakyali mugenda maaso n'okuba nga balambula ebintu eby'enjawulo. Eggwanga lya Amerika ne likikubawo ne ligamba nti abantu bonna abali emabega w'akabinja ka M23 tugenda kuba holding accountable. Kitegeeza sanctions ezo ze baabakuba tezimala. Sanctions empya zolekedde okuba nga zijja eri Paul Kagame Rutagambwa, amagye ga RDF ag'eggwanga lyakulembera n'abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu ggwanga lya Rwanda. Essaawa yonna eggwanga lya Amerika ligenda kuba likomawo mu nsonga eno era tujja kuba tubikuwa. Naye nga General Muhoozi Kainerugaba ne anko we Paul Kagame Rutagambwa wamu ne Andrew Mwenda baasisinkanye biki bye baayogeddeko. Ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'oyisinzira okubanga gy'otulabira akyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abo abatambula naffe ebbanga lyonna tubeere nga tukutuusaako bino. Omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nnaku nga ziizo ayinza n'okuba nga akyaliyo ggwanga erya Rwanda yasisinkanye abamu ku baduumizi b'amagye aga RDF abaateekebwako envumbo. Bwe yavudde awo n'asisinkana abakulembera komanda waabwe amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa naye jjeno
bayogedde ku nsonga ez'enjawulo nga bw'ogenda okuwulira era njagala tutandikirewo naye nga sinnaba kubanga nkutwala wala nyongera okujjukiza nti Paulo Kagame bayo n'ategeeza nti abo abayeekera be banteekako aba M23 bava mu ggwanga lya Uganda bakomandazi baabwe wabula ne majority of their fighters nabo bava mu ggwanga lya Uganda. Ekigambo kiwulidde mu katambi kagenze maaso n'okuba nga abyogera era ngenda kakwongera. Kagame agenda maaso n'okuba nga alumiriza abayeekera bava mu ggwanga lya Uganda era Kagame yazzizzayo emabega n'anyumya ne sitoole ye engeri gye yatambulamu gye yakulira nga byonna Uganda temuva ku mumwa. Eno Muhoozi Kainerugaba ayadumira amagye g'eggwanga erya Uganda nga yeegwanyiza entebe ey'eggwanga erya Uganda yagala okutegeeza nti yasisinkanye Jeno Muhoozi Kainerugaba era ne boogera ku nsonga ez'enjawulo ezitali zimu nga bw'ogenda okuwulira bwe njagala ate tubeere nga tutambula ffenna mu kiwandiiko kino ekisooka okutunnyonnyola baayogedde ku ki era ensisinkano eno yabadde ku mulamwa ki nga Kagame yaakamala okugamba eggwanga ng'akiza akiddiŋŋana nti abayeekera ba M23 be mulaba bava mu ggwanga lya Uganda. Kakati ate adumira amagye g'eggwanga erya Uganda n'ayingirawo mu ggwanga erya Republic of Rwanda. Kyokka nga yakamala okuyingirawo eggwanga lya America ne lirabula abo abali emabega wa M23 tubalaba era tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Kati sooka owulirize wano. Jeno Muhoozi Kainerugaba flies to Kigali for high stakes Kagame talks. A military chief meet Rwanda's president as Kampala and Kigali deepen defense ties. Focus on Eastern Congo crisis. Kano toka jamu ensonga ya nsonga za Congo. Bakugambye Muhoozi flies to Kigali. Muhoozi yavudde Kampala n'agenda Kigali mu ekitangibwe ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Rwanda to meet Rwanda's president Paul Kagame as Uganda and Rwanda deepen defense ties. Uganda ne Rwanda banyweza enkolagana nsonga z'ebyokwerinda banyweza enkolagana nsonga z'ebyokwerinda. Kano kawulirize nnyo. Focus on Eastern Congo crisis. Meeting eno bensisinkano eno ensonga enkulu oba omulamu omukulu gwabadde butabanguko obuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe bagenda okwogerako okajjukira bagenda okubwogerako oli yakamala okutugamba era zaakiddiŋŋana nti abo abayeekera be mulaba bava mu ggwanga lya Uganda. Eggwanga lya America lirirabula kyabali mabega w'akabinja kano konna tugenda kubakolako ng'amateeka bwe galagira. Olowooza Paul Kagame Rutagambwa yali atamiddemu okwogera ku nsonga y'abayeekera? Paul Kagame Rutagambwa okusayininga endagaano Washington Peace Accords n'eggwanga lya America wamu n'eggwanga lya Congo kyali si kigenderere. Eggwanga lya Rwanda eggwanga libadde liteekeddwa ku ntandaro lye liri emabega w'akabinja kano. Ate Jeno Muhoozi Kainerugaba bakugamba nti agenze mu ggwanga lya Rwanda teeseganya ne Paul Kagame kusamba tuko bugenda maaso mu ggwanga Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Eastern DRC. Waliyo North Kivu, ekibuga Goma ne South Kivu, ekibuga Bukavu. Ebintu bigenda maaso n'okuba nga biwanvuwa. Bakugambye kwata mpola. Jeno Muhoozi Kainerugaba asisinkanye Paul Kagame Rutagambwa. Uliriza. Batugamba just hours after wielding a broom during Uganda's first national cleaning day, Chief of Defense Forces CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba swapped civic duty for regional diplomacy, holding a Uganda Airlines flight to Kigali for one of the most significant military engagements between Uganda and Rwanda this year. Yabadde yakamala ogenda maaso n'okuba nga yeetaba mu kulongoosa kwe balangiridde akwatirawo Bombardier ya Uganda Airlines n'akkirira mu kibuga Kigali mu ggwanga erya Rwanda asisinkana anko we Paul Kagame Rutagambwa eyatugamba abayeekera ba M23 bava mu Uganda. Eggwanga lya America litaddeko envumbo kumpi buli nsonda. Ekitongole ky'amawanga amagatte gutaddeko akazituka gwe kitadde ku ntandaalo. Jeno Muhoozi Kainerugaba yamusisinkanye. Batugamba nti ekyabadde mu nsisinkano kwogerezeganya ku nsonga za M23 ggwanga erya Congo. Kyokka nga bano bennyini batugamba nti M23 bagirinako akakwate nga n'abamu ku banywanyi baabwe nga Frank Gashumba bazze bakirumiriza n'okugamba nti naagaana okusolovinga ensonga yaffe wano ere M23 mu Uganda. Beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? Oyo musajja wa Jeno Muhoozi Kainerugaba nfanfe era
simanyi na lwaki teyagenze naye n'atwala Andrew Mwenda yekka. Yavaayo n'akutegeeza beyond the constitutional court. Wait for M23 in Uganda. Ina ne option eyo kitegeeza waliwo ekitagatta. Kati ate ziba teziribusa. Accompanied by veteran journalist and a political commentator Andrew Mwenda, General Muhoozi Kainerugaba arrived in Rwanda's capital, Kigali, on Saturday for an official working visit that is expected to cement military cooperation between the two neighboring countries while addressing some of the region's most pressing security challenges. Bakugambye yagenze ne Andrew Mwenda. Andrew Mwenda mumumanyi ye muntu asinga okuwolereza M23 wakwata omuzindaalo buli wayogera ku nsonga. Andrew Mwenda ye muntu gwe yagenze naye. Era okumanya Andrew Mwenda w'amaanyi nnyo mu nsonga zino n'akafaananya ako koolaba. Andrew Mwenda y'omu ku abo bwe nkafunza wano osobola okumulaba. Bali basatu. Paulo Kagame Rutagambwa, General Muhoozi Kainerugaba, Andrew Mwenda bwe batyo bwe baabadde. Era mbu baagenze okwogerezeganya nsonga z'obutabanguko obuli mu region singira ddala wangeradde Republic of Congo. Paulo Kagame gyagambye okuba nti ayina y'amagye agayambako akabinja ka M23 alangirirwa era akateekeddwako envumbe ebbanga lyonna. Ng'ate yamala n'otugamba gye buvuddeko nti abayeekera bano bava mu ggwanga lya Uganda kiki ekigenda mu maaso wano wuliriza. The visit announced by the Rwanda Defense Forces RDF will see Uganda's military commander hold discussions with the RDF High Command before meeting Rwanda President Paul Kagame, whom General Muhoozi Kainerugaba has often publicly referred as to his uncle. General Muhoozi Kainerugaba azenga akyogera uncle we era ekyo tekirimu sitaani. Paulo Kagame Rutagambwa era abadde ng'amuwaana emirundi mingi nnyo era nga n'ensisinkano ze basisinkanye zibadde nnyingi nnyo nga guno si gwe mulundi ogusoose. Muhoozi Kainerugaba ne Paulo Kagame babadde basisinkana enfunda eziwera era ng'ebintu bibadde boogerako bibadde nga byanjawulo bibadde nga bingi naye nga ku mulundi guno bakugamba nti Kagame asisinkanye Muhoozi boogere ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Abayekera ba M23 gye bali nga baakamala okutusomera ebiwandiiko wano ebitulaga Paulo Kagame Rutagambwa avujjirira akabinja kano n'agamu ku majeege oba abamu ku baduumizi ab'okuntikko mu RDF maje ga Rwanda abateekako dde envumbo Bamubaraka Muganga n'abalala mubajjukira ebiwandiiko byonna biku abamaze obbateekako envumbo. Kagame asisinkana General Muhoozi Kainerugaba boogera ku nsonga zino. Beyond the symbolism of the visit lies a carefully choreographed diplomatic mission aimed at strengthening the relationship between the two countries whose ties dramatically improved after years of political and military tensions. Ensisinkano eno baasisinkanye okwongera okunyweza ku nkolagana mu nsonga z'ebyokwerinda kwa Uganda ne Rwanda. Rwanda gye bagamba eri mu kuvujjirira M23 kati ate baagala bakolagane mu nsonga z'ebyokwerinda oba ebya security. Tegeeza Uganda ne Rwanda bajja kuba balinnya mu kimu. Eggwanga erya Amerika erisuubizza abantu bonna abali mabega w'olutalo lugenda mu maaso mu ggwanga lya Congo tubalaba era tugenda kuba holding accountable. Kati kino kiba kitegeeza Paulo Kagame Rutagambwa ne General Muhoozi Kainerugaba wandibaawo ekijja okuddirira singa eggwanga lya Amerika linaagenda mu kino. Borders were closed. Trade nearly collapsed. Accusations flew between Kampala and Kigali and the families living along the common frontier suffered. Bakugamba ku nsonga z'emabega Rwanda bwe yali egenze maaso n'okubanga eggala ensalo zaayo naye nga tuli ku nsisinkana. According to the Rwanda Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba will include meetings with the senior RDF commanders. Babadde bamaze okusisinkana Paulo Kagame Rutagambwa ne General Muhoozi Kainerugaba bayogerezeganye. In fact, General Muhoozi Kainerugaba yakyaliddeko bayasisinkanyeeko n'abamu ku baduumizi ab'oku ntikko abamagye g'eggwanga erya Rwanda. Kyokka ng'eggwanga lya Amerika abaduumizi ba Rwanda ab'oku ntikko okuli Bamubaraka Muganga n'abalala baakubwa dda sanctions lwa kuvujjirira kabinja ka M23. Kati ate Muhoozi yabasisinkanye kwogera ku ki? The discussions are expected to review existing military cooperation while exploring additional areas where the two armed forces can work together. Ensisinkana ya General Muhoozi Kainerugaba nokambiteekewo beere ng'obirabako n'abamu ku baduumizi ab'oku ntikko mu magye ga Rwanda bwe yagendereddemu kunyweza nkolagana mu byokwerinda wakati wa Rwanda ne Uganda. Kati weerabira abaduumizi ab'oku ntikko aba Rwanda Muhoozi bwe yasisinkanye Amerika bwe yateekako envumbo era envumbo ezo sanctions ze twakuwa zaalimu obuwayiro obugamba omuntu yenna
anaasigala ng'akolagana n'abasajja bano be tutaddeko envumbo najja kuba akwatibwa era ajja kuba holdingibwa accountable. Kati kiba kitegeeza Muhoozi Kainerugaba okusisinkana ba military generals b'eggwanga lya Rwanda oba abaduumizi ab'oku ntikko amagye ga Rwanda kaba kabonero akalaga America mu beegenda okubonereza omukulu yandibaako oba eggwanga erya Uganda lyandigendera mu bino. Military analysts expect intelligence sharing, border security, joint training programs, counter-terrorism operations, and cross-border security coordination dominate the agenda. Both Uganda and Rwanda have increasingly recognized that regional security threats require collective response. Threats eziva mu ggwanga lya Congo. Jjukira Felix Tshisekedi yategeeza nti tugenda kukuba akabinja ka M23. Kawerekere bwe tugamba nti akabinja kano gavumenti ya Uganda yeekakweka tujja kukakuba gye kanaddukira ne gavumenti tujja kukozinga regime change. Naddukira mu ggwanga lya Rwanda tujja kukola ekintu kimu. Kati bano ababiri bagambibwa okuba nti bakwataganye Uganda ne Rwanda oba Kagame ne General Muhoozi Kainerugaba okulaba ku nsonga yonna eyinza okuba nga ethreateninga y'okwerinda by'omu. Loozi oba otegedde omupiira gye guvuga gudda. Kyokka eggwanga lya America lyo lyavuddeyo dda ne lirabula twasayininga endagaano Washington Peace Accords ga 4 December 2025 ne tukkaanya ku muntu yenna anaasigala ng'alinnyirira endagaano eno ja kukolebwako. Eggwanga lya America bano babadde baakamala okukyala ddamu ndibajjukiza mwe bye muteesa byonna mubiteese naye mukimanye omuntu yenna anaasigala ng'akyalinnyirira emirembe mu ggwanga lya Congo ja kuba tumuteekako akazito. Kati weerabira Paul Kagame wano we yatujjukiriza bano abayeekera babadde babasiba ku nze wadde nze gwe bateekako envumbo RDF gye bataddeko envumbo naye majority of the fighters came from Uganda, bava mu ggwanga lya Uganda. Yasisinkanye mu General Muhoozi adumira amagye g'eggwanga lya Uganda ekiyinza okuba nga kiri emabega w'ensisinkano eno. But the actual people who are fighting now, or who started this fighting we are talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from, or as a result of solving the problem of 2012, 2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time. And had been kept here for a long time until when things as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem, honestly? What is the basis? And for how long do we explain this? Up to what point? These people, the ones who lead this, and then the other hundreds of groups fighting in Eastern Congo, have nothing to do with Rwanda. The only reason Rwanda comes into question now for this is for a couple of reasons. One, these are Rwandophones, they speak in Rwanda.
Well, but that is also what maybe became their main crime in Congo. So if they speak Kinyarwanda, that Kagame kasi mulundi gumu oba ebiri ng'alumiriza era ye nga akkaatiriza bano aba M23 bava mu ggwanga lya Uganda. Kagame ye muntu y'omu ng'azze asisinkana n'abakungu okuva mu ggwanga lya Uganda omuli ne mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba ng'ensisinkano ez'enjawulo zibadde zaapeninga kane ku luno olwasembyeyo olusisinkano lwe baabaddemu ne General Muhoozi Kainerugaba mu kibuga Kigali ggwanga lya Rwanda. Wano eggwanga lya Amerika we lyasinzidde ne bamulabula era ne balabula nti omuntu yenna anaagenda maaso n'okulinnyirira endagaano gye twateekako omukono ajja kgenda maaso n'okuba ng'akifuuwa akizza lowooze Paul Kagame General Muhoozi Kainerugaba ensisinkana yaabwe kubanga jjukira mu kiwandiiko batugambye nti mu bye babadde bagenda okwogera kuba mu bye baayogeddeko kuba ensisinkano already yabaddewo dda bwe butabanguko obugenda mu maaso mu ggwanga lya Congo of which obutabanguko obwo Paul Kagame baakimuwambaza dda abuvujjirira obugenda mu maaso n'okuba nga bwapeninga kitegeeza Paul Kagame General Muhoozi Kainerugaba ensisinkano eno ajja mu ggwanga lya Amerika bagenda maaso n'okuba nga balondoola ensonga bagenda maaso n'okuba nga babyetegereza era we baasinzidde n'okulabula temuteesa mu biteese naye omuntu yenna anaamanyibwa nti yagenda maaso n'okuba nga avujjirira okulinnyirira emirembe mu ggwanga erya Congo kugenda kumuholdinga accountable ajja kubeera avunaanyizibwa ku ebyo by'anaaba agenze maaso n'okuba ng'akola kakati Paul Kagame ye bw'atyo n'aba ng'alabuddwa kyokka n'abamu ku be yasisinkanye kigambibwa okuba batuwaliddwamu kakati olw'ensonga ye yennyini atugambye nti bano lwaki muba musibako si gwe mulundi ogusoose. Kagame era olumu yavaayo n'ategeeza nti bannange bano aba M23 bava mu Uganda mu katambi ak'enjawulo era wano n'atuwa ne sitoole ye njagala mbikugattire wano. Kagame yannyonnyola sitoole ye nga bwe yakulira mu Uganda mu refugee camp. Jjukira agambye oba zaayogera abayekera bano bava mu ggwanga lya Uganda baasibuka mu ggwanga lya Uganda gye baalinga ba refugee okiwulidde ne balyoka bajja mu ggwanga lya Rwanda olwo batandika okulwana e Congo ate nga naye yennyini yakulira mu refugee camp mu ggwanga erya Uganda era oyo Kagame gw'olaba kwogera Oluganda tomusinga abamu dalamu abamu accent nga ebulamu Kagame tomusinga kwogera Luganda akugambye abayekera ba M23 bava mu ggwanga erya Uganda abaali mu refugee camps ezimu ate nga naye yakulira mu refugee camp Kagame kiki kyamanyi kubayekera. this M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? 1963, when we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. That was at first time in Ankole. Owulira yagala owuliza akatambi kano si kawanvu gate sitole zino Kagame yagamba bazza agamba aba M23 baafuutuka mu ggwanga lya Uganda alinga bali abo baddukira mu ne baba disarminga bulabula kakati akugamba mu Jenkaaga naye yennyini yakulira mu refugee camp ikira mu Ankole era ennimi ze Uganda zonna ezisinga obungi Paul Kagame azoogera kati Kagame aba M23 bano ate yasisinkanye General Muhoozi Kainerugaba eggwanga lya Amerika limulabudde oloza kiki ekiri wakati wano liriza kasitole kano Paul Kagame mu bigambo bye keyanyumya gye buvuddeko in a place called Nshungezi. Then we grew up together in that camp. Then we shifted and went to Toro in another camp in a place called Gahunje near Kamwenje district headquarters. And all those years we grew up together. We studied together in a primary school. We only separated when I went to senior secondary school in Intare in Mbarara, and later on he went to Mbarara High School. But we were not in the same class in primary. There were some difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees and so on and so forth, and many times people used to miss years and were not able to continue the studies straight away. So that's how we had a difference in
I was a bit ahead of him at the time of. Now you'll see people who many people assumed were Baganda beginning to talk about who they are in Buganda. Recently, there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda would use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now, because this M23, I don't think they're asking for big things, sharing power or what. No. I hear they are talking about, I have asked them to send me their minimum demands. What are you demanding? To go back to their villages where they ran away from, to be integrated in the army. What is how can this be a problem? So we are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people. The army is for Uganda. And you are presenting it to us that this army is yours, the commanders are yours. Okay, we agree. Because of the nepotism in the army, those who have been promoted are largely Balalo people or Banyankole. Thank you. Honorable Fungaro Caps, in a country that's still struggling to find cohesion, what does a controversy like a group of Ugandans settled in another part of the country cause so much commotion in a country? What does that mean to a country struggling to find cohesion and to live with itself? Yeah, thank you very much. This matter of the Balalo should not be brought in to the general question of national cohesion, national unity in Uganda among the rest of the Ugandans. First of all, who are these Balalo? Are they Ugandans? Most of these Balalo who have come and have moved to the north are not Ugandans. Some of them are from Tanzania. We talk to them. Some of them are from Congo. Others are from Rwanda. Those who came from Tanzania were expelled by the government of the Republic of Tanzania. It's on record. We talk to them. I also want to bring it and make it a point here. Does that suggest they are not Tanzanian? How could the government of Tanzania expel? They are not Tanzanians. They are not Ugandans? They are not Ugandans. Who are they? This is a question we must establish. Either they are Rwandese or Congolese. We need the Congolese government to speak about them. Because the Tanzanians have spoken. In Uganda we are speaking now. But the issue is here. These Balalo have come to occupy land and displace people. There is a program, a deliberate program to make them settle. They are aided by power. The Constitution allows Ugandans to settle in any part of the country. Yes. Weren't you acting contrary to the Constitution as a lawmaker? The problem was this. Those people came, they were not grazing according to the norms of grazing there. Our cattle grazing methods were this. Cattle share watering points. Theirs, when they have taken a piece of land, they don't want another cattle to come and drink from the same river. Secondly, our cows could not be driven through gardens of people without feeling sorry. But for the Balalo, even if they drive their cattle through your garden, you are supposed to apologize to them, instead of them apologizing to you. You're whipping up sentiment, aren't you? I mean, this is what happened to me. I was killed with guns like this. I'm telling you a story. Up sentiment. No, I'm telling you a story which happened to me, and we have captured it on camera. When we presented these things, that okay, you see, these machine guns deployed now to defend Balalo cattle keepers. Our resolution is this: we have a common problem in northern Uganda.
we made clearly. And we thank the president. Isn't your argument a contradiction when you say Balalo are non-Ugandan, but you're saying these same people have army officers who are supporting them? Kagame is not a Ugandan, but he was an army officer here. So they were calling Kagame? No, I'm giving you an example. I'm asking. There are still some non-Ugandans who are in the army of Uganda. Do you think the Banyarwandas have gone all? Some of them who were here with the Rejema, with the Kagame, with the who, they have remained in the army. And these are the ones who are called. And they speak in favor of this Balalo here. Tufuddeeyo mulamwa gwali ku kigwa programu eyo. Comparing story ya Kagame ng'amaze okunyumiza nga bwe yakulira mu Uganda camp. Ate akugamba aba M23 bayeekera bava mu ggwanga lya Uganda abaali mu camp. Nkanya General Muhoozi Kainerugaba omukulu akugambye waliwo bannamagye abajja ne Kagame banga basiba Nancy nga bakomanda mu magye g'eggwanga lya Uganda. Paul Kagame yali komanda wano nzira ku musajja oyo gw'owulidde mu g'eggwanga lya Uganda naye ate mu Nancy kano ya Paul Kagame ne General Muhoozi Kainerugaba yabadde etegeeza ki era kiki yabadde mabega wa bino abali bamaze okugamba mu kiwandiiko enkana eyo babadde basinga kukubaganya birowoozo ku butamanguko obugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebiwandiiko eby'enjawulo byakamala okukitugamba amagye g'eggwanga erya Rwanda galwana alongside M23 ggwanga lya Congo kakati ate yasisinkanye ne General Muhoozi Kainerugaba. Olowooza ensisinkano eno yabadde kuki era olowooza bino byonna ebigenda maaso n'okubanga byogerwa bitegeeza ki eri eggwanga erya Uganda bw'obanga obadde ogoberera bakugamba wali omukka wabula muliro. General Muhoozi Kainerugaba okugenda mu ggwanga erya Rwanda n'asisinkana Paul Kagame mu nteeseganya zonna oba mu byonna ebyandibadde ebyokwogerwako ne bakugamba nti ekimu ku biri ku mmeeza tabanguka obugenda maaso mu ggwanga lya Congo. Kati ate owulidde ebigambo byennyini nga babyeyogerera era bakulaga waliwo connection wakati awo. Kakati ensisinkano eno abasajja b'eggwanga erya Amerika babadde bagiraba butereevu era bwe basinzidde ekiwandiiko ne kifuluma nti eggwanga lyonna oba abo bonna abali emabega w'akabinja ka M23 tubalaba naye mumanye waliwo endagaano eyasayiningibwa eggwanga lya Amerika, eggwanga lya Congo, eggwanga lya Rwanda nga n'abakulembeze b'amawanga gano be baaliwo mu kifo kino nga bagenda maaso n'okubanga basayininga endagaano eno kubanga bateeka omukono ku kiwandiiko ekyo kye tuzze nga tukuwa ebbanga lyonna. Paulo Kagame Rutagambwa yali omu ku bo, Felix Tshisekedi yaliwo nga bagenda maaso n'okubanga basayininga endagaano eno ey'okuzza emirembe ggwanga lya Congo. Kagame kana General Muhoozi Kainerugaba ebigambo byongera okutambula. Akana n'akataano bamubuuza enkana eno yabadde etegeeza ki yabadde kuki era eggwanga lya Amerika lirabudde oyo yenna aneetantala okugenda mu maaso n'okubanga atagiwa kitiibwa agenda kuloza ku bukambwe bw'eggwanga lya Amerika. Accords the Washington wuliriza ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa ku mukutu ogumanyiddwa nga accurate.cd. Omukutu guno gufulumya ebyo ebiva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ddala wakati mu lutalo bayekera ba M23 era ekiwandiiko kino njagala tugende maaso n'okubanga tukitambuliramu nkubuulire ensisinkano ya General Muhoozi Kainerugaba ne Paul Kagame Rutagambwa yandibaako kyetinkuula. Wuliriza wano okusinziira ku kiwandiiko nga batugamba Washington Accords, we will not be afraid. Hold accountable those who threaten peace. USA at the UN. Bino nno mu kubyogera abakungu b'eggwanga lya Amerika babadde mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations gye bayogeredde bino nga bagamba tetugenda kuttira ku liiso muntu yenna genda maaso nakubanga alinnyirira endagaano eno ebwako omukono wakati w'abakulembeze ab'enjawulo. Ow'eggwanga lya Rwanda yaliwo abulaba mu kifaananyi awo, ow'eggwanga lya Congo yaliwo yanga bulaba mu kifaananyi awo, Donald Trump yaliwo nga mediator oba katugambe nga witness ku ndagaano nga bwegenda maaso n'okubanga etambula. Kati balabudde bategeeza nti ebyokuteesa mu biteesa obusambattuko obugenda maaso mu ggwanga lya Congo mu byogerako tetuganye tewabaawo omuntu yenna asigala nga alinnyirira endagaano gye twasayininga nga 4 Desemba omwaka gwa 2025. Ulira mu kiwandiiko mu bujjuvu. The Minister of State, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, Francophonie and the Congolese in the diaspora, Therese Kaikwamba Wagner presided
on behalf of the Democratic Republic of Congo, which holds the presidency of the United Nations Security Council for the month of July, over the 10-201 first session of the United Nations Security Council devoted to the theme, the peaceful settlement of the dispute. Teweerabira nti mu kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda UN Security Council akakiiko ako kati pulezidenti waako ow'omwezi guno ogwa Julayi nansi w'eggwanga lya Congo era nga ye permanent representative ow'eggwanga lya Congo mu kakiiko kano. Jjukira Congo yafuulibwa non-permanent member UN Security Council. Kati bali mu kukozesa omukisa ogwo bwe balina nga be bakulembeddemu olukiiko luno, bagamba tulina okumakinga sure nti mwezi gw'omusanvu we buggwerako waliwo ekyenjawulo mu busambattuko obugenda mu maaso eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati gavumenti y'eggwanga erya America okwogera bino, olutuula olw'omutwalo ogw'omu olw'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku byokwerinda UN Security Council, Congo bye yabadde ekkubiriza eyabadde mu mitambo bamuyita Therese Kayikwamba Wagina, ngono ye minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lya Congo eyabadde mu mitambo. Eggwanga lya America lyavuddeyo erigamba munnange madamu pulezidenti ow'obudde buno kwagala okutegeeza tugenda kubanga tuteeka akazito kwabo naazuulibwa bali amabega w'akabinja ka M23 abanaazuulibwa nti tebavujjirira akabinja kano aka M23 oba n'enteeseganya zonna ze bakola zikwata oba zigenda mu maaso n'okubanga ziri concerned ku butabanguko obugenda mu maaso bwe baba nga bagenda kubuvujjirira tujja kuba holding accountable, kitegeeza sanctions zandiyongera okuluma. As humanity faces wars, diplomatic tensions and a questioning of multilateralism, and as clashes continue in the Eastern Democratic Republic of Congo despite the signing of the Washington Peace Accords by President Felix Tshisekedi of Congo, President Paul Kagame of Rwanda, in the presence of Donald Trump, Ameke Bruce, Deputy Representative of the United States, the UN, reaffirmed the Trump administration's commitment to the implementation of those accords which, according to her, have paved the way for peace and prosperity for the Democratic Republic of Congo and the entire Great Lakes region. Mu kitongole ky'amawanga amagatte eky'ebyokwerinda UN Security Council mwe babadde batudde, omu ku bakungu b'eggwanga erya America yategeezezza madamu Cheya amanyiddwa nga Therese Kayikwamba Wagina ow'eggwanga erya Congo n'amugamba, nze ndi wano lwa eggwanga lya America njagala obbategeeza n'okwashuwalinga bannansi mu Congo obukulembeze bwa Donald Trump nga tebunnaggwako. Buyina commitment era buyina omulimu gwe beewa oba gwe beetuma ogw'okuimplementinga n'okuteekesa mu nkola ekyokuzza emirembe mu ggwanga lya Congo. Naddala ekyo ekyasayiningibwako amawanga gana asatu bayita Washington Peace Accords nga 4 December 2025 yabagambye bwakiri tunaakwasaganya eyo endagaano teekesa mu nkola. Ensonga ggwanga erya Democratic Republic of Congo litukwatako ate mukadde kano beba pulezidenti ba UN Security Council. Kati ensisinkana ey'abakulu bano eyabadde mu kibuga Kigali mu kaseera ke kamu nga n'ekitongole ky'amawanga amagatte kigenda mu maaso n'okubanga boogera ku nsonga zino, bakitegeeza either kana y'abano yabadde pressure oluvannyuma lw'ekitongole ky'amawanga amagatte okukola, oba si kyo ekitongole ky'amawanga amagatte okulabula kuno bandigenda okutuuka ku nsonga ez'enjawulo okulaba nga Paul Kagame akifuuwa kizamuna ne banywanyi be. Jukire baba bakuba akabinja ka M23 sanctions balabulirako n'abo abagenda okukolagana nabo. Amagye g'eggwanga lya Rwanda bwe bagateekako sanctions, bwe bagateekako envumbo, bategeeza nti omuntu yenna agenda okukolagana na bano ebyokwerinda ya security kabakabonera akalaga eggwanga erya Uganda essaawa yonna. The chapter of the UN provides for the peaceful settlement of disputes, including through the mechanisms outlined in Chapter 6. In many cases, some member states and non-state actors disregard this call and engage in activities that hinder peace. The United States of America and the President Donald Trump is committed working towards the peaceful settlement of this. Ono bamuyita Tamike Bruce, a deputy representative w'eggwanga erya United States of America kitongole ky'amawanga amagatte yabadde awa remarks ze ng'ategeeza abakulu mu kitongole kino nti eggwanga lya America tulina n'amateeka ge tugoberera
gaggwanga eri America naye nga gali correspondinga n'amateeka g'ekitongole ky'amawanga amagatte, amateeka g'ensi yonna, international laws nanyizibwa oba ezoogera ku nsonga zino. Ensisinkano ya General Muhoozi Kainerugaba ne President w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa nga bagenda kuteesa ku busambattuko kugenda maaso mu ggwanga lya Rwanda. Ensisinkano eno sigino esindikiddwako mu kitongole ky'amawanga amagatte, eggwanga lya America, ekitongole ky'amawanga amagatte bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga eno, kubanga jjukira gambye eggwanga lya Congo tokyerabira. Bwe twogerera be balina entebe ya President ow'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'ebyokwerinda UN Security Council omwezi gw'omusanvu gwonna. Bategeezezza eggwanga lya America litegeezezza wansi w'obukulembeze bwa Donald Trump omukyala amanyiddwa nga Tameke Bruce, Deputy Representative w'eggwanga lya USA mu kitongole ky'amawanga amagatte, avuddeyo bino n'abikakasa. Kati Paul Kagame, General Muhoozi Kainerugaba, ensisinkano gye basinkanye bateekeddwa okubeera nga eri positive, bateekeddwa okuba nga mu byonna bye bateesaako bateesa kulaba butya emirembe bw'egidda mu ggwanga lya Congo. Kagame atuukiriza ekiragiro ky'endagaano gye yasayiningako ey'okujja amagye ge mu ggwanga eryo n'okulekerawo okuvujjirira akabinja ka M23. Bwe baba nga si kye babadde bateesaako, kitegeeza wano mu kiwandiiko eggwanga lya America gye babadde lirabula bo, singa baba nga bye babadde bateesaako tebiri positive eri bannansi ba Congo, eggwanga lya America n'endagaano gye bateekako omukono. Kubanga wano Deputy Representative w'eggwanga lya America mu kitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Tameke Bruce yavuddeyo n'abinnyonnyola byonna, era wano yagasseeko na bino. In the Democratic Republic of Congo, ono ayogera mu kitongole ky'amawanga amagatte maaso g'abakungu ba Congo, UN Security Council nga be bali in charge. Yagambye in the DRC, the Washington Accords paved the way for peace and prosperity in the Democratic Republic of Congo for the people of Congo and Rwanda and the entire Great Lakes region. Eggwanga lya America yabategeeza nti ffe twatandika dda twasimbula dda ekigere. Eggwanga lya America twateekateeka dda enkolagano eno nga tusinzira mu ndagaano ya Washington Peace Accords ennaku z'omwezi nnyo omwezi gwa December 2025. Paul Kagame Rutagambwa ku lwa Rwanda yaliwo, Felix Tshisekedi Tshilombo Antonine ku ggwanga lya Congo yaliwo. Gavumenti y'eggwanga erya America yasinga Donald Trump omukulembeze yennyini yagonga witness. Endagaano eno ne bagiteekako omukono, era ng'endagaano eyo yakukaka okulaba nga bano ababiri bakola kaweefo okulaba nga emirembe mu ggwanga lya Congo gikomawo, era nga bannansi tebaddamu kunyigirizibwa, tebaddamu kutulugunyizibwa n'ebintu ebifaanana bwe bityo, nti era nga n'endagaano ziri ezasayiningibwa nga Doha component n'ebirala byonna Rwanda process n'ebirala ebisigadde Nairobi process byonna nga bimaze okulemererwa n'ebyali biddiridde, eggwanga lya America lyo ne litandika kye bayita Washington Peace Accords. Era ne bagamba nti omuntu yenna anaavaayo n'asigala ng'alinnyirira endagaano eno tugenda kumuteekako akazito. Tetufuddeeyo oba anaabeera Rwanda, wabula yenna oyo anaasigala ng'avujjirira abayekera ba M23 n'asigaza amagye mu ggwanga lya Congo, agenda kuba ng'akifuuwa akizza munda. Twogera bwe tutyo, eggwanga lya Rwanda kino kye lisinze okukola, be balwanyi be basinze okutwalayo. Kubanga jjukira twakugamba Rwanda erina amagye agakunukkiriza mu kasanvu gali ku ttaka ly'eggwanga erya Congo. Mu kiwandiiko kino baamugamba Paul Kagame gano amagye gajjeeyo, era nga bw'atagajjaayo kitegeeza ajja kuba ajeemedde eggwanga lya America nga kabonero akalaga yanditeekebwako envumbo ye yennyini. Amagye ge jjukira olwedde abaduumizi ab'oku ntikko babateekako envumbo, mining companies ezimu baziteekako dda envumbo, abamu ku banywanyi be babateekako dda envumbo, kati ne bamulabula nti omuntu yenna anaakolagana nabo be tutaddeko envumbo naye yennyini ajja kuba abinnyonnyola. Kwogerera yasisinkanye General Muhoozi Kainerugaba kaneta ategerekese, naye nkugambye ebimu ku byavuddeyo biraga nti abadde boogerera ku nsonga za Congo, kati nga kitegeeza ekigenda mu maaso mu Congo nabo bennyini bakimanyi, olyawo nti n'ekijja si muntu. Paul Kagame Rutagambwa akyagenda mu maaso n'okuba nga aziimuula ebiri mu ndagaano gye yasayininga, asisinkanye General Muhoozi Kainerugaba boogedde ku nsonga z'e Congo. America ligabudde, era oluvannyuma lwa America okulabula tegeeza balabudde abo bonna abalinyirira emirembe mu ggwanga lya Congo, abavujjirira okulinyirira emirembe ne banywanyi baabwe. Kati ate bano bava ku ky'okubeera abanywanyi, wabula oli akugambye oli ankowe, tazza akyogera emirundi egiwera nti ankowe. Kati ate ng'ekyo kitadde ebbali, Kagame yennyini azze ng'alumiriza mu bigambo bye abayeekera be bansibako era abali mu kundeetera ebizibu baava mu ggwanga lya Uganda nga barifugye, ate nga naye yali rifugye mu ggwanga erya Uganda
kyokka ate akugamba eggwanga erya Uganda basisinkanye boogere ku nsonga z'abalifugi abali mu kulwanira mu ggwanga erya Congo. Byonna ekijja si muntu eggwanga lya Amerika lirabudde Paul Kagame General Muhoozi Kainerugaba basisinkanye ekivudde mu nsisinkano ezaako kikuwatuuliziganye mu updates eziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.